Mugamba mutya mwe nabali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende maaso n'ogyegattako kigenda kuba kirungi nnyo. N'ekirala likinga video. Olunaku lwali waliwo amawulire agabadde ku leediyo, waliwo omukyala gwe boogedde eyakutte omwana wa muganda we n'amwokya mu bifo eby'ekyama olw'ensonga nti omwana oyo akedde ku makya nga afuse ku buliri, ye ekibonerezo kyasazeewo kumwokya mu bifo eby'ekyama. Kale n'olwekyo mu abaana abawala oba abaana abalenzi mufube okulaba nga mufa ku baana bammwe. Abaana babatulugunya, abaana bafuna okutulugunyizibwa okw'amaanyi, eyo gye mutera obbasuula mu byalo. Kuba ono omukyala olw'okuba omwana afuse ku buliri n'akwata ebipapula n'abikoleeza n'atandika okwokya omwana mu bifo eby'ekyama. Waliwo abadde amulaba yayise poliisi ne basobola omukwata era bagenze okukebera omwana nga kituufu omwana abadde amwokyezza ng'alina amabwa ag'omuliro wansi mu bifo eby'ekyama. Kati n'olwekyo mu abaana abawala mugezeeko okulaba nga mutunulira nnyo abaana abo gye mubatutte, oba nammwe abasajja omwana omukazi wakusuulira omwana fuba okulaba ng'omwana oyo omuteeka ewantu ate ng'omufaako. Buli kaseera beera ng'owuliza omwana oyo ebibeera bimufaako, oba ogendeyo obeere ng'omutunulako. Kijja kuba kiyamba nnyo kuba ennaku zino abakyala bazzeemu okutabuka, bazzeemu okutulugunya abaana batazaala. Olaba batulugunya n'abaabwe kuba waliwo ono omukyala omulala gwe mwalaba emabegako awo mawulire eyali atulugunya omwana we gwe baakwata katambi. Omukyala oyo abadde mu kkomera ebbanga lyonna era olwaleero bamusalidde, bagenda mmusiba omwaka gumu n'ekitundu lwa kutulugunya mwana we gw'azaala. Kwegamba olaba ebintu ebiri mu nsi ne bikusobera, omwana gw'ozaala n'akusibisa olw'ensonga nti omutulugunya omumalako emirembe gye. Kati n'olwekyo abazadde mubeere abantu abasaasira. Balaze abaana abasukka mu 3 ng'abaana abo babatulugunya kyokka nga baana bato, myaka 7, myaka 6, myaka 3 okubeera ng'omutulugunya kuba omwana oyo aba talina kyamanyi. Kati n'olwekyo mu abaana abawala mugezeeko okulaba nga mutunuulira abaana abo bemubeera musuulidde abasajja. Afazaayi toba n'omwana wo, ekyo nkikubuulira gwe n'omwana omuwala, kuba ekyamazima abakazi abo batulugunya. Mulimu abakazi abakambwe nga batulugunya olw'ensonga nti waliwo ateera n'omwana omulala era naye yali mu mawulire era oyo abazungu baamuyambako ne bamutwala bamujjanjabe. Muka kitaawe yamwokya naye amazzi, yamuyiira amazzi n'amwokya. Muka kitaawe egamba omukyala atamuzaala ye yamwokya amazzi, naye omwana oyo nakoma okumuwulira nga afunye abazira kisa bazungu baamutwala bamujjanjabe. Egamba abakazi basusse okubeera n'ettima ku baana abo nga tebabazaala. Kati n'olwekyo mugezeeko okulaba nga mutunulira nnyo abaana abo be muzaala ne mubasuulira abasajja, kuba abasajja naye waagira ng'amuteekaawo ng'awasa omukazi omulala ng'omukazi atandika kutulugunya mwana. Nabagamba mu abaana abawala buli w'ozaala omwana n'oyagala okuva ow'omusajja toba n'omwana w'oyo. Kyenkusaba kooliddeko naye kaabaalyako naye nga tomuleka mu mikono egyo egy'omukazi omulala. Ekyamazima abakazi batulugunya, babonyaabonya abaana abo. Negadde nkibabuulira ekyo. Omukyala ono ayokyezza omwana ebipapula mu bifo eby'ekyama kulw'okuba nti omwana afuse ku buliri. Ali sayidi zeeyo Sembabule. Singa otulugunya omwana nga tomuzaala n'obeera omuzaala, buli w'otulugunya omwana oyo n'omulumya, ekyamazima ebibonyoobonyo by'okola tebiddira babo oba ne biddira ggwe. Ekyo kikubuulira mubeere beegendereza byo ebisiraani by'owulira n'obeera ng'obonaabona n'ensodde eno ddeeri n'emirembe ne gikuggwako olw'ensonga nti enneeyisaayo si nnungi ku muntu omulala. Yagala muntu munno, yagala omwana. Kati omwana omuto oba otulugunya waaki talina kyamanyi. Ekyamazima omwana oyo osobola okubeera naye nga tomukubye naye n'obeera nga omuboggolera ng'omulaga nti ekyo si kirungi tokikola naye nga tomukubyeko wadde. Ekyo nkibabuulira. Kati n'olwekyo mwagala abaana buli w'otulugunya omwana oyo kimanye nti obeera weesimira ntaana ey'ebibonyoobonyo oba ey'ebisiraani ebitagenda kuvaako. Kyekyo mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako kigenda kuba kirungi nnyo. N'ekirala likinga video mbeere bulungi, mweraba.